Omumpembe Mathias Mpuga Nsamba kati yafuukira ddala bodyguard wa mukulu yafuukira ddala bodyguard wa mukulu Speaker Anita Amongi, era nga baganda bange mikwano gyange tunge. Era nga mukwano gwange twagala obbagamba nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobo and His Excellency Lekeri President of Uganda ku lwa Uganda n'ey'Abannayuganda twongera obbajjukiza nti bano yabalabirawo, bano ebigambo yabitugambirawo era twabategeera ng'obudde bukyali, naye nga twongera okutegeeza abantu bano nti Mathias Mpuga Nsamba buli kamu kooli mukola munnange ogenda kejjusa. Assalamu alaikum. Tukolako munnange time ejja tuuka ng'ate gwe oli mu kisasulira obanga gwe oli mu kutunoonya twesibako ne bw'onaatwezingako ne bw'onaatwerippako twamanya wajova era twamanya baani b'okolera. Kakati waddayo bulungi ewaka beera ewammwe osirike ffe twesonyiwe tujja sigala nga tutambula, era ebigendererwa byaffe bye tulina by'okununula eggwanga tebigenda kukoma ku ggwe, bigenda kusigala nga bitambula era tusuubira nti tujja kuba abawanguzi ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga. Tumanyi bulungi nti Lekeri President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobo and His Excellency ng'ali wamu ne bannayuganda ku lwa Uganda eno buli kimu kye tubala tujja tutambula bulungi. Omanyi bano bagenda ne balowooza nti bagezi nnyo, bagenda ne batulowooza nti tukyasobola, bagenda ne batulowooza nti tukyalina ssuubi, bagenda ne batulowooza nti byaffe tebikyatambula, bagenda ne batulowooza nti bokka be bannaggwana basobola okutwala ensi eno mu maaso, era munnange bagenda ne batulowooza nti National Platform tekyalina kiddako, naye ffe tusigala nga tuli bagumu kubanga ekiddako tumanyi tukirina, era tulina okukkiriza nti pulezidenti waffe nga yatukulembeddemu tuwaye kigenda kutuuza mabiga, tugenda kusigala nga tutambula. Bano tubamanyi n'ebibakola tubimanyi, era ne mukama waabwe tumumanyi, naye jasi kyetusanyukirako nti omukulu yazzeeyo ewaka era kati emirimu wagitambuza bulungi. Webale nnyo naffe tutukulira olw'ensonga abantu bampagidde ebbanga ddene, abantu bampagira dde emyaka mingi emabega nga ndi mu by'okuyimba. Nagamba n'essaawa eno kikyenjagala, njagala muwagire ensonga z'ennyimirirako ez'amazima, so si kuwagira nze ng'omuntu. Baganda bange statement nnene, statement nkulu, era singa ffenna tugisaako ebirowoozo ne tuzuukusa n'obwongo bwaffe ne tumanya nti kino kye tulimu si kyakuwagira muntu lwa nnyambala ye, si kyakuwagira muntu lwa kuba nti muzaalibwa muva mu kitundu kyekimu, si kyakuwagira muntu kubanga mufaananya omuziro, wabula tuwagira nsonga muntu oyo zakola ki, zayimirirako. Banne tujja kuba tumakiwalinze mu nsonga gye tuliko ey'okwagala okukyusa ensi yaffe. Era singa tunaatwala entegeera eyo n'endowooza eyo ey'okuba nti tuwagira muntu nsonga zayimirirako, tetujja kuddamu kufuna buzibu buno bwe tuze tufuna emirundi egiwera. Tuli ba NUP nga bwe twogera oba kitegeera nga ne ku application kuno tubeerako nga twogera NUP ebirungi byayo, nga tusikiriza n'abantu okujja bayunge ku NUP mu kugiwagira n'okugenda mu maaso n'ensonga zaffe ez'okwagala okukyusa eggwanga lyaffe. Naye omu mu abo be twagira mu bakulembeze baffe n'avaayo kola ensobi gy'akoze ate n'etwawulamu nga tuffena tuli ba NUP. Kiva ku ki? Okuba nti omusajja nga Mpuuga asobola okujja n'akola ensobi gye yakola era nakkiriza nti kyakoze ensobi, aye n'osanga ng'abawagizi ba NUP nga twawukanyeemu ku nsonga eyo,
nga balabagamba nti anze mpagira Mpuga kyakoze mpagira Mpuga olw'eki kyakola ate nga balatugamba nti anedda ffe tetumuwagira kubanga kyetulwanirira kugoba babbi na bali banguzi okubeera mu bukulembeze bw'eggwanga lyaffe olinaga nti nedda abalidde bangi n'abalala balya oyo yasoose okulya ssente biki bannange tukule tuve mu ntegeera n'endowooza eyo ey'ekito tuve mu kuwagira abantu eri essaawa eno abawagira Mpuga ng'akuwa ensonga emu nti oyo munnamasaka munnaffe sisobola muvaamu nga yamwogera kuba we Masaka eri essaawa eno awagira Mpuga nga ye ensonga gy'akuwa nti musajja muganda yaliko omukungu emmengwe wa kabaka kati omuntu yaliko kabaka gwe yeesigako n'amufuulako omukulembeze mu gavumenti ye ate sisobola muyisaamu maaso waliyo essaawa eno akaayanira Mpuga olw'okuba emyaka gye kya omusajja omukulu emyaka gy'alina olaba n'endabika y'omusajja aweesa ekitiibwa ffe tukyali baana bato mu byobufuzi tetusobola kudda ku musajja mukulu bwatyo ne experience gy'alina mu byobufuzi netugamba mbu ffe tuve ate tumunenye mbu yakoze ensobi oba okitegeera kati ebyo byonna bijja lwa nsonga emu nti tuwagira abantu si lwa nsonga kwe bayimirira wabula olw'ensonga zaffe ng'abantu oyo tufaanaganya omuziro Wambogo oyo ndi Wambogo nga ye kati sinza butawagira Kyagulanyi omusajja gwe tufaana muzukulu akayira nganze oba kitegeera ebyo byatugamba twejjemu sinza butawagira Kyagulanyi oba sinza butawagira Mpuga kubanga nawasa waabwe tuwasa mu lujja lwe lumu nawasa mu famire yaabwe oba mu famire gye nawasa naye gye yawasa kati ebyo bitugatta bisinga ate bino bwe muvunana mbu yabbye no ekirina okutugatta ge mazima omuntu gayimirirako agataasa era agatwala eggwanga lyaffe maaso kitegeeza nti anaakola ensobi yenna ne bw'anaabanga kitawo yakoze ensobi ojja mwawukanako ku nsobi eyo gyakoze tujja kwegatta naye mu nsobi eyo ne bw'anaabanga muganda wo yakoze ensobi ojja kumwawukanako tojja kugenda naye mu nsobi gyakoze naye lwaki essaawa eno tukyalina abantu abagamba NUP naye nga bakyagenda n'abantu mu nsobi zaabwe ze bakoze nosanga essaawa eno bala mu diversion kyatukubye mbu ekyokujjayo abasibe ekyo nakyo nga kitwawudde olinaga nze ndi wa NUP naye awo pulezidenti wange sikiriziganya naye ekikulu kujja baana makomera era ebyo nedda nze ebyo sibikkiriza era yenna anaavayo ne yeekiika mu kooli okujja abaana makomera ne bw'onoobaani ne bw'onooba pulezidenti waffe nze nja kuyisaamu eggaali tonnaba kumanya lwaki Bobi Wine omuyita pulezidenti wo tonnakimanya okyamuyita pulezidenti wo mubiri ebyokuyimba eya pulezidenti wa ghetto so toli mumuyita pulezidenti olw'ensonga zayimirirako ez'amazima kubanga omuntu obanga owagira Bobi Wine ng'omwagira olw'ensonga zayimirirako ez'amazima kitegeeza nti statement yonna gy'akola osooka giwuliza n'ogyekenneenya n'olaba nti ogitegedde oba togitegedde n'ofaayo okuwuliriza abalala oba oli aba bagitegedde ku ntegeera eyekola naawe obwategedde ne kikuyamba obutekontradictinga eyo message nkulu omusajja gye yatuwadde mugitwale nga kikulu mulekeraawo okuwagira abantu olw'enkula yaabwe n'embeera zaabwe muwagire abantu olw'amazima kwe bayimirira mu kutaasa eggwanga obutebisa mu mbeera nga babisiza mu kate Buganda nimwaniriza olale bumafiyasi era mukubire ku mungalo kuba nkola ya busoga okuba tuli ba Luganda ndidi nti betwogera binza otwawukanya aye bino tukwogera ku nsonga y'aba Uganda mubona enguudo eridi tuteeta wali mu kibuga Museveni bwe yayita yakuba nti zira nguudo kyokka ndikulira bana babakanga baliko bamwe enguudo ennungi bana mwogera amazima tulekere okudoosanga bintu busogere ngedoosa tudoose tuzira nguudo tuzira amalwaliro mulobe kudoosa kuwaanawaana nsonga ng'amaliriza eno busoga tuli bakadaaga ekyo nenze nkyogere anti mwe mutya bwebagaawo emisango egiriwo mulobe kugisiba ku kadaaga mwamukuba mwamuwumuzeere mwamuteere mulobe kumusinga ku misango gitali gije
ekyo ndikubasaba busabona le bali Amongo toyirabuke ndikuvuma mukazo ekyo nenze njogere kuba nizale express mfumbiro I speak my mind ate ku mulambo gwa muganda wange mmere nno okwogera ekyo mama Kadaga muleke kola mirimu gyo okupulezende mama muleke abeewo alimiremeke olemi mama waife atubeereirewo namutola mu ofisi eyo mwamusuula eyo kale mumuleke aweereze mutamuta kumbeera ye muli ku mutaaku ate mwinde mwogere ebigambo ebirungi mu kuziika niye mwabala kabeebusoga mwireku ove ku mama Kadaga kulwa Katonda n'ensi yange ndikwenda okubakobera nti waiswafireka wa National Unity Platform wairabe nalemu nimwe muli kubiriza omukolo fikiriza aye abayetayikiriziganya nankola yabugubuzi kibumba abankumire kulwa National Unity Platform nibanange mwena mwebale n'abaije wano kulwa muganda waife. Kansubire nti mulikiriya kakati ka diversion k'omubbi Mpuga musooke mukateeke ebbali mwambale engatto zammwe muteeke mu kakisuuti zammwe omulimu guzuuse ebbanga lyonna baganda baffe lye bamaze mu makomera emyaka 4 bulijjo bano abakungu b'emmengo ensonga zino bazeewala nga batulaga nti obwakabaka tebulina kwenyigira mu byobufuzi nga beesigamye ku Political Parties and Organization Act Section 16 barring cultural leaders, religious leaders to engage in partisan politics. Nga ke kawairo ke beesigamako. Tubagamba nti tulwanagana ne nakyemalira ate mudde banna Uganda abbe eggwanga lyaffe okulimalawo. Kakati sawa zino enteekateeka ze ayagala disikiza mutabanyiiwe. Naye nga batulaga nti obwakabaka tebulina kuyingira mu nsonga z'ebyobufuzi. Sawa zino Katikkiro statement z'okola ndaba ziri political nnyo. Kubanga baganda baffe ensonga lwaki bali mu makomera baliyo because of their political affiliations. That's the reason why we call them political prisoners. Baganda baffe tebalina musango nakyemalira yabakwata n'abaggalira mu kubabonereza olw'okuba baagaana omuwagira bayimirira ku kituufu. So olwaleero ebigambo byogezaako okutulaga abo bennyini b'oyimiridde nabo be bawamba baganda baffe. Abo bennyini b'oli mu kuteesa nabo olwaleero be batumazeeko eddembe lyaffe mu ggwanga lyaffe Uganda. Okuva n'olwaleero njagala okimanyi nkimanyi okimanyi ne mwasalawo okukolera nakyemalira mulye mu bannayuganda olukwe mwatunda ensi yammwe okategeera. So ffe tetugenda kufukaamirira nakyemalira ku ddembe lyaffe ekyo kikafuuwe era tekigenda kubeerawo tetugenda kukikola. Njagala mukimanye baganda bange ensonga eno si ya muzannyo. Pulezidenti buli lunaku abakaabidde amaziga mutte abaana b'abendi kubanga tebalina musango. Ne mubagaanira nga mmwe mukatwala ng'akabadi okubonereza His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi akyaddemu avenues zonna to make sure that these people get justice. Olwaleero ebintu bitandise okubaleetera backfire kati mwagala bizanyamu obukodyo. Because of your political ambitions ensonga zino muzireese ng'ebyobufuzi. Njagala kubakakasa tetugenda kufukaamirira nakyemalira ku ddembe lyaffe. Our leader of opposition, the able leader we have in parliament, Honorable Joel Senyonyi, eggulo yakibagambye mu parliament nti these political prisoners are in jail. Babadde mu makomera for close to 4 years and they are facing political persecution. The topic of discussion today would be their prosecution. There is a difference between persecution and prosecution. So baganda baffe bali mu makomera because of political persecution. Museveni ali mu kubabonereza olw'okuba baagaana omuwagira ne bayimirira ku mazima. So kiki kye twetaaga olwaleero si kuteesa ne nakyemalira. Twagala prosecution, twagala amateeka gakole ge gabagalamula.
bwebanga baganda baffe tebalina musango amateeka ge galina okubejjeereza singa nakyemalire yabakwata n'abaggalira ewuwe lwakitula awo mwandibadde batuufu okutugamba tugende tumwegayirire ne nakyemalire we yakwata baganda baffe yabateeka mu makooti era bali mu makomera ne mu makomera ago mu zikooti fayiro zaabwe gye ziri okategeera bwe bbalamu avivenga ebintu bye ebyekisiru tukuwe lisiti y'abaganda baffe obatuwe bonna nga bwe tunaabakuwa ku lisiti kubanga tukimanyi bulungi abamu temubalina nga John Bosco Kibalama Prime Minister yavaayo n'akakasa nti mwe abamulina mu ddakiika 2 oluvannyuma lw'okukizula nti oba mwamutta oba mwamuteeka luddawa n'ajja n'atulaga nti temumulina okategeera singa tukuwandikira abantu baffe bonna abali ku lisiti eyo munaabatuwa okategeera ekirala ate bemutemudde bemwatemula Yasini Kauma Rita Nabukenya Frank Senteza Dan Cheyune Ziggy Wayne bemwatemula bo mugenda kubakolera ki beno bemusibye twagala babeere compensated for the time they have been in prisons for absolutely no reasons mukategeera waliwo ekigenda mu maaso nkakasa bulungi waliwo akazito akabateereddwako gyemisinde gino gye mudduka ffe tetwagala byakuteesa ne nakyemalira ng'atutaddeko ekigatto kye ekibwannakyemalira twagala baganda baffe bave mu makomera ku mateeka that will be an assurance nti teri mulala gwe bagenda kukwata ng'awakanyiza Museveni n'ebyo bibozi byammwe bye mutukaka mbu tugende tuteese ne nakyemalira how sure are we nti the following day tebagenda kukwata balala kubanga abawakanya Museveni abatayagala bufuzi bwe bwannakyemalira tuli bangi era tweyongera buli lunaku so what guarantee do you give us that tomorrow tebagenda kukwata balala yaman okitegeera sitwagala mutulabe ng'abantu abatamanyi kye tuliko ensonga gye tuliko tugimanyi tukooye obufuzi bwa Museveni mu ggwanga lyaffe Uganda obwannakyemalira tubukooye Katikkiro ekisembayo njagala nkutegeeze nti abo b'oyimiridde nabo aba PLU okategeera be bawamba baganda baffe b'oyimiridde nabo be bawamba baganda baffe be balina mu makomera bagambe babate ffe tetugenda kuteesa na muntu yenna ku ddembe lyaffe ekyo kikafuwe okitegeera abalala bewakyaziza bampuuga be banyagulula eggwanga era nabyo bibagambe ffe tolina kyotugamba okategeera we want our people released by law not on preconditions we are not going to negotiate with Museveni over our freedom which is God given and it is protected by the Constitution of the Republic of Uganda eyo ye standi yaffe nkakasa bulungi ow'ekitiibwa His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi awo waayimiridde mugenda kubatuwa musaaga
aba bonna abeerimbise mu national platform naye nga bagira commission yakubba ffe weetuli tujja balabisa paka kuwulira bubi kyonna kye mwagala okukola kyonna kye mutendeka okukola kyonna kye muli mu kusalawo twongera obajjukiza buli kimu kye mukola mujja kisasulira. This is Uganda for Ugandans in Uganda siya Museveni siyani yaffe bannayuganda tera tusuubira nti tujja funa ekituufu kye tulina ofuna ku lw'eggwanga lyaffe ne Uganda eno tewali kigenda tulema ate era tewali kigenda kutuuza mabega. Tulina okukkiriza ngaffe nti nga tukwatangalidde wamu era nga tukolaganidde wamu buli kimu kigenda tutambulira bulungi era buli kimu kigenda kubeera nga bwe kirina okubeera.